Bigo? Yes. Abasebo ne banyabo haji bakagala. Incident ebaddewo ngira sigenda kujoogerako naye ekinkozesezza video just purposely kwebaza abapoliisi. Olunaku olwaleero kyendabye y'abantu abasajja bano response bampadde nze waliwo wembadde nga nzija ne bankubira essimu ne baŋŋamba Haji Mukapa, we are on the scene and we are going to handle. Abasajja batuuse wano bakubye omuliro nga tebalina muntu n'omu gwe bakkiriza. Omanyi abantu ababulijjo they emotion, balaba muliro balaba ki naye nga olowooza ekizimbe kigenda kuggwawo. Abasajja bano bakoze omulimu nze ntuuse ekiseera n'ekitumbira n'ekivaamu. The amount of response ndabye emmotoka za fire brigade zesirabangako era ze mbadde simanyi nti ne mu Uganda zizikola ki tuzirina. Mbeebaza nnyo ono y'abakulembedde ababadde bazikiza. Ono osi wange kira yoyo yadduse misinde sitegedde nabo batuuse wano ng'ekizimbe bakimpambyeko dda. Ekirungi safety measures eziteeseewo era wedda waliwo omuntu yenna akkirizibwa kuyingira eno falling debris tewaliwo omuntu afunye nako kubenesibu scratch nomumanyi. So bwe tubanga obulamu bw'abantu bonna bubadde safe, ebisigadde byonna bya ssente tukoba bukozi excitement era yakakanyira. Mbeebaza nnyo gyendabye era DPC nayo obadde akubira dda we temukozemu ekintu kirala webale nnyo bonna abatuuze era abantu mbakubiriza mweyise bulungi, mweyise bulungi kuba nze wano obedda bankubira bukubizi nga buyawulira kino kya Haji Bakali. Haji Katikulu wano wabaddewo jjaamu naye nga wammotoka bisikisa bulungi naye nga bantu bamanyi baagala buweereza bwange okweyisa obulungi olwo nkitegedde nti nabyo form of talent. Okwebaza mwebale nnyo nawe olwanyi leero olina okunywa ku mata weebale. Amiina.